Nze Mandela from Kata Doa. Twala omukisa guno okwebaza za Melo the final channel kutuweereza amawulire amatuufu agaliyo amalungi. Fena mukwano jange fena twekuumire ku the final channel eweereza bulungi amawulire ate mu subscribing ndi wano Kata Doa. It is the final channels and alongside SPV Graphics. Babi Kyagulanyi Itungo. First lady wa Firebase, first lady wa Ghetto President, the first lady wa PP People Power, era nga first lady wa NUP. Kati mu ngeri eyo engeri gye tugenda mu bintu bino ebya digital campaign oba scientific elections. Akabonero kano Babi yagambye naye alina okukakolamuko abawagizi be oba bakkiririza mu Babi kuba mukyala alina following nene nnyo, alina following, alina ZNGO. Yayambyeko omwami we Bobi Wine oba ekisinde kya People Power okubeera nga abunyisa akabonero kano. Yakoze eki? Ebifaananyi ndowooza obiraba. Teyakomyoko n'ateekayokko ne ka video nga atambula ng'alaga you can be smart with your umbrella. Ndowooza bajja ziteeka ne katale ngulaba omutembeeyi se batunda umbrella ziriko NUP. Naye oyo omutembeeyi kanso kyende mukola. Omutembeeyi already okutembeeya musango ate okutembeeya NUP kuba musango nnyo. Bajja gamba ezo zirina kuba mu supermarket gyolina zitundira. Wano ku street twagalawo batunda bwobiti ate nabo tetubaagalawo naye tuyinza obbagumiikiriza. Kati mu kavidiyo kano ke yakoze era nga social media emugimanyi ne bagamba naye kale oli smart naye entambula ng'ebulamu. Nengamba banaya Uganda mwagala omuntu atambula atya? Komenti nagisomye nengamba naye nedda. Kankiteeke ku final channel munyinyonyole entambula oba ennyambala eno eri etya? Gwe opinion yo ogyogerako ki? Social media kati ye platform egenda okubanga ekozesebwa mu campaign, scientific campaigns zijukira Uganda twali tulowooza nti nno ebintu bino ebya ssenyiga omukambwe byakusaaga naye kasita omukyala yafudde afunyemu okutya. Obulwadde buyinza okufuukira ddala serious. Kati essuubi ly'okugamba nti nno wajja kubaayo campaign muvuge okuva wano nti nno oba mugenda wa muve ku district emu mukwate endala nga mukola procession. Ebyo byo mu 2-2 katulabe 2-2 mugumu bayinza osuula eddagala naye tekiibere eti naye mu 2-2 social media ewagenda okuba campaign. So go wenna alina endowooza yo yonna gy'oyagala okuyisaawo ogiyisizaawo wano ku social media, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Ebyo ebintu webityo ojja okukolera campaign ogezeeko ne TV oba ne radio. Kati ndi musanyufu nti nno omukyalo ono talekererangako bbaawe ssebo newe yali omurasiti era yakuba 3 nakuba dread zabba. Simanyi kati ebizibu bya 3 bye sinaba kutegeera kuba luli Bobi yalina dread ze kati talina kitegeezo oyo si ye Bobi. Waliwo ssebo eyagamba Bobi Wine is Bobi Wine and Kyagulanyi is another person. Kati oli Babi yakomako Bobi Wine kati ku mugongo kuliko Bobi Wine yeyo 3 naye eno kana akabonero ka Honorable Kyagulanyi MP wawa Kyaddondo we Kyaddondo ndowooza olumu nange bimbulako muyinza gane omusajja bimbulako naye nga Justin kuteredde yako nti Babi akwatiddeko bbaawe alabe nga ekintu kino bakikwatira ddala. Tomanya ayinza okufuuka first lady wa Uganda kuba abadde first lady Ghetto President, first lady People Power, first lady Firebase. Tomanya ayinza okubeera first lady Uganda. Kale gwe wenna abawagira bano osobola oteekawo ka komenti kaawo n'ogamba nti kyakoze gye kiri oba tekiriyo. Ate naawe omuwala kino kikulaga nti fuba nnyo okulaba nga bbaawo kyakola omuwagirako. Naye sebo obeera n'omukyala nga naye tamatira byokola ng'akulwanyisa. Nasemba okuwulira yali kuli Sevanize yagamba omukyala gwe yalina yali amuloga mbu walifuuka sita ajja kumusuulawo. Kale olaba omugamba Baby ngenze mu studio nkola akayimba ye n'agenda ew'omulogo kaleme kufuuka hit. Ng'oyinza omulekawo n'abasajja bwe mugaggawala mulekawo nnyo bakyala bammwe. Naye kale abatamuleseewo tugattako bugasi. Kakwe ka video kano
tulabe ekintu kino nga kiba kigenda. Yo, nze Mandela from Kata Doha. Twala omukisa guno okwebaza za Melo, the final channel okutuweereza amawulire amatuufu agaliyo amalungi. Fena mukwano gyange fena twekuumire ku the final channel eweereza bulungi amawulire. Ate mu subscribing ndi wano Kata Doha. Mwena abali Doha mwena mbatumidde bakyali bange, abali Oman, abali Sweden mwena mbatumidde bakyali bange, abali Kuwait mwena mbatumidde bakyali bange, mwana sister wange nkutumidde tumidde bakyali bange bali awo Ntebe Short Prospects, bakyali bange bali Mbarara mwena mbatumidde. Fena twekumire ku the final channel bakyali bange benkola nabo bano Kata mwena mbatumidde. Fena twekumire ku the final channel we waba amawulire amatuufu amalungi. Yeah, big up nze Mandela Lukaku from Doha Kata. Subscribing funa amawulire amatuufu, tweyongere kuwuliriza amawulire amatuufu agaliko akati agafulumirawo amatuufu. Twekumire ku the final channel. Subscribing, liking, sharing. Yeah man, big up alongside naka video konnako naka recording nga kadakiika emu yokka, dakiika emu tekasukkamu, okampereze oyingire da final channel family obenga osobola okubeera nga abantu bakutegeera, bakyali wano bakutegeera. Nina abantu bemmanyi nga bo just nakwata bukwasi namanya Shaibe, Aisha Prosi, Sharifa Sweden, Proscovia UK, waliwo awo baye Freedom babiki Freedom n'abasajja gye bali oli ayinza okugamba abamu basajja sebo Freedom oyinza okugamba omusajja nga ayogera bakazi bokka, n'abasajja mbalaba. N'abasajja tebatera kwagala bya batumira. Obanga oli musajja ng'oyagala okutumira ngamba kubanze nsoma comment nero ntumiraako sinalaba musajja nsaba mutumirako okujjako waliwo kyali ono alina YouTube y'ebyobulimi bagiyita yani njerabidde ngenda ginoonya mu story eddako nja kuba ngiteekawo obenga naye musobola ogenda ne mumulabako. It is the final channel, Zanel SPV Graphics. We out.